buli omu ekyapa afunye kike Haji Ketti anti kino kibadde kiva Muhammad Kamoga nekidda mu nekidda mu Suna Bay nekidda mu Suna Bay ya Nambwayo Mary nekidda mu Suna Bay kiri mu Suna Bay kati Haji ate kiri kino Manyaga Nambwayo Mary kiri Manyaga Nambwayo Mary Kamoga Muhammad kidda mu Nambwayo Mary kati ekyo kitegeeza ki Haji kitegeeza nti omafunye ekyapa kye tebakuwulira bulungi buli omafunye ekyapa kye era kirizibwa kukikolako kyonna kyayagala omulamuzi ajja okujja mu ground agende alabe ettaka eyo weriri alabe ennyumba weriri baba bagigabana omu asigazeko fulo n'ola asigazeko fulo era ne bagigabanya ate bandikwataganye bali batuuseko ogwo omutendera balina kugabana badde bagendayo nga lumu omwezi ogwokuna gwe tugendamu omulamuzi badde agenda ku ground omukyala afuneko kino ne Suna Bay afuneko kiki omulamuzi tayinza kusalawo nga tatuuza ku ground ngamba nze nensalawo nengamba bano baana ewange bakiranti bange ngamba ki kyeyinza okukola okukoza emirembe muki mu bo so nensalawo ngamba Suna Bay asigamu ekyapa kiri nenambwayo nkamu ekyapa ekirala tuweza $5,000,000 kati nakano katuyambeko Nambwayo gyalaga Suna Bay asigala inayo akakwate tayina wa Nambwayo nga ye wabula ekyasobola kitakanyako nti ajja mukwasizaako mu kuzimba ekyo mwakikanyako ajja muyambako mu kuzimba nga wali ajja okubeera omwana we omwana alina okufuna waanaakuliza omwana. Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo, tulina nga olalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewagulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde kwegamba Regico emirimu gye tukola gono tukuba plan mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze ne tukola plumbing eby'amazzi ne tupaintinga ne tukola interior designing landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Risto Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva UK ez'abaami n'abakyala kosa n'abaana ebiteteyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kosa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuva ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Risto Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga weritimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku b'ennamba z'essimu eziri wansi awo babeere nga bakolera delivery. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri mutya mwenna banyabo ne basebo abatwaba okwetola ensi yonna. Olwa leero tuli ba mukisa okubanga tukyaddeko mu office y'omukulu Kamoga wa Kamoga Properties era nga abadde musaale nnyo mu nsonga za Suna Bay ne Mary Nambwayo. Tuli basanyufu nti ng'oggyeko bye mwawulirako nti ababiri bakwatagana nga abalunganya weebali olwaleero byonna biwedde si wekiri kale sokoba buzeeko Haji mbabuuzaako mwenna mwasibye mutya mwasuze mutya sinza buli omu watulabira manya nga bagambye Haji Muhammad Kamoga omu ku badirector ba Kamoga Property Consultants olutereezamu katini abasinga obungi kampuni yaffe bajjogera bubi bajita bagamba Kamoga Properties nedda mukwano eri kitugimanye Kamoga Property Consultants ka consultant kabeerako ne limited so si Kamoga Properties katenjala otereezemu awo banyabo ne basaba tutereezaamu company bagiyita Kamoga Property Consultant Limited era ng'esangibwa wano Lubowa
awo tuli ku kituufu kituufu nnyo era esanga ku kizimbe kita Kamoga House tuli era wogamba nti Kamoga Properties eyo kampuni ebandala era buli yavuma ebivumo nga vuma Kamoga Properties byali birala akono kakulu twaite twakagenderera kati tudiringa na Kamoga Property Consultants gwe tuli naye omukulu Haji Muhammad Kamoga tusanise okulaba ko Haji amina mukama wange gwe mulundi gwaffe ogusose mu office eno kituufu sebo naye nga twetulwana nnyo giyingira ate wali buzibu wano oyingira nga bw'oyagadde ojja weoyagalidde tubeerawo kuweereza lwa ku Monday paka ku Monday tubeerawo wano amina Abannayuganda bakutegeeredde ebbanga ddene nga bakumanyi emirimu gye egy'enjawulo naddala egya properties real estate n'ebirala naye nga bwe tusembedde ndoozera ensonga ebadde esinga okuba enkulu y'ensonga ya Nambwayo ne munne Ssuuna Ben kummwe ebadde ensonga nkulu era nga babanga ey'amaanyi neekunze ebadde ntono waliwo ensonga ennene zetukolako ennene ebaddemu amaziga ate waliwo ensonga ennene zetukolako mwenga ofiisi okusinga ate eyo tusooka ti teolaba tetwagiwa nnyo attention kyola buli yatuvuma tetwamuddizanga naye nga twabiwuliranga naye nga tetuyinza kubaddiza twasirika siga nti otali tetumanyi twasirika nga boogera naye nga mazima gaja tufuula ab'eddembe kati mutuuka mutya ne mugamba nti katugikwateko paka bwetuuse n'okuggwa yali mwami Kavuma Haji Keti yantuukirira n'agamba ensonga eno nga abantu bagyogerako nnyo ate nga gwosirise tuyinza kugimaliriza n'okukirabamu nekirowoozaamu ng'esobola okuggwa akuba nti omuntu bw'abeera ng'alina abamu amagezi bangi onaamwa toyinza kukolaki toyinza kumuwa gago gayinza okugendera mu g'abalala so gaba atubayite twogerezeganye tulabe ekiyinza okukola mutesiganya byalimu bingi twayogera nenziroodinga kubanga baali balina n'okugendako ground nga lumu ogwokuna omulamuzi ajja alina okujja mu ground agende alabe ettaka eyo weriri alabe ennyumba weriri oba bagigabana omu asigazeko fulo n'ola asigazeko fulo era ne bagigabanya ate bandikwataganye baali batuuseko ogwo omutendera balina kugabana badde bagendayo nga lumu omwezi ogwokuna gwe tugendamu olaza badde agenda ku ground omukyala afuneko kino ne Ssuuna Ben afuneko kiki tayinza kusala watatuuza ku ground ngamba nze nensalawo neŋŋamba bano baana ewange bakilanti bange ngamba ki kyeyinza okukola okukoza emirembe muki mu bo so nensalawo ngamba Ssuuna Ben asigamu ekyapa kiri nenamba kamu ekyapa ekirala tuweza $5,000,000 era osigudi twayogera tumuwadde ekyapa $5,000,000 bali tubakkiriza tumuwadde ekyapa ffe tetunda bibanja mu Kamoga Property Consultants tunda byapa muri ba byapa byokka tetunda kyapa ti mu mbeera nga zino ez'okuubagana kyangu nnyo okuzigonjoola nga muri ku kyapa tuli ku kyapa okusinga endagaano tuzigendako ebyendagaano tetulitunda byandagaano n'abalabe bali abatunda ki ebyendagaano era tetubavumirira era tubageza bulungi bwerere naye tetwasalawo nga ffe bw'ojja mu Kamoga Property Consultants oba ozzegula ttaka nga lya kyapa ogula ekyapa ekyobananyina obwenkomeredde tetutunda muliizi ofune muliizi myaka 49 myaka 9 no tugula ettaka lyo ekyapa ekyobananyina obwenkomeredde kingamba ettaka katujje ku bye tulina tuwe Nambwayo ekyapa genzi akiri ekya Ssuuna akimulekere akigaleko bwomu because kubaddeko bingi tukubaddeko court order baddeko Nambwayo yali wabira Ssuuna mu kooti kooti yamuwa Nambwayo court order asigaddeyo ku kyapa abeereko so tulina okujja ku court order tulina okudda mu kooti balina okusayininga consent talina okudda ate mu kooti ate batuweeyo consent nti bakkanyiza tukukanya okwo ate bakugye kufuka ekiragiro kya kooti ate tukutwale mu land office ate kukkirize so kati weposi badde empanvu wali wetwasoose okulaba nga bakwataganye waliwo process endala eza zinoyitibwamu okutuuka ate ku lunaku luno kuba bali bamaze okukkanya basayiniza ne consent
Okay. Ne konsili yaitenga kakasibwa enenya bina mu kooti ebitegeereko tebakkanyiza bakoze ki bakanyize mulamuzi abadde okujja ku ground nga lumu ogwokuna tajja kujja n'ensonga zakoze ki zawedde so tulina okujja de namba ya sayinga transfer tubamanyadde ababikibwe mukidamanya kasuna yekka ne suna ja sayinga kabyete evo ku ttaka lye so gikyusa tulina kubaero tubadde tuze kuba kubanga bayise badde tubakwase bwagenda n'ekyapa kibira bwafunye ekyapa kye ensonga bibanga ziwedde. Okay. Yes. So tetubagobye mu office era basigala nga baki bajja basigala nga bajja mu kweze wamu Nambwayo ne Suna Beni ba client ba Kamoga property consultant era kuba okebira video zina sikura mu kusukira ddala era na yinchi njogera bayimba yonto bayintegeeza ba client bange sijja kwogera bingi kubanga mbamanyi ba client bo so tetubale sente mbade taka baukane bayogerere biwanvu era meeting zisose mu bana tabadde mba na mawulire twene tuogeddeko wakati mu butakanya tebayina okukanya babiri baje tambula nga obwadde butakanya wawe nenga tebayina okukanya kati aje banakanya batya mu Busi omwawulira nti nze sikyayagala kukanya nono nga wobimanya ebiri mu kwani so wali buzibu ebyokwera na bonna tibanga tikyasoboka abanga kikyasoboka okusalawo kwabwe banga abantu baki bakulu bawo ensonga ejjo okubagattanga ya mwana kitofu balina omwana kyagambe nti wakati mu butakanya ate balina kulaki balina okukanya ejo kubanga abaana Suna balina ngayo omwana namba yekka alina DNA results kitofu ate kubanga alina abala baki abalala nengo ono yakaya alina ki ali certified results bazi ate gye tuwagenda ne Suna yasasula sente zakebera omusayi gw'omwana Suna yasasula sente. Okay. Yes. So kaliwana kujemuga nti wakati mu butakanya balina okukola ki okukanya balina okukanya ku nsonga ezimu kuba bazadde ensonga z'omwana tubasabe bazijje mu mawulire babeere nga bakanya ku mwana agenda kusomerawa agenda kwambala atya agenda alidde atya afunye atya obujjanjabi kuba omwana ono si yabagamba nti munzaale mukanya mwekka ne muvaki nebaga tuzaaleyo omwana kati ate kati wakimumulekerani byawe byali byababiri twadde babituteekamu nenga okukanya kwali kwabwe kati balina wakati balina okusooka okukaira okukanya omwana waali kino mulabirira kozibiramu n'okujjukira akaseera kali eyo birala owala kajiba bakajjukire ebiki nenga yo omwana yenga omwana aba alina okufuna byetaaga byonna ng'omwana eri bazadde be omwana alina okuzifuna one alina okwambala obulungi alina okulya obulungi alina okujjanjabwa alina okusoma kuba bazadde be bali batunulidde kati bonna basikanga magnet yeetaaga taata yeetaaga maama so nebaga ensonga ze muzijje muki mu mawulire omwana sibali akule nga alina privacy ye akule nga abaana abalala bagala afuka attention buli wona agenda Suna benkiyimba no nekako ki akule nga omwana muki omulala so tubasabye era kisobera kyemmanyi nti batuwuliriza era bampuliriza bajja kikola ensonga z'omwana jaziza muki mawulire kubanga omwana akyabeetaaga nga ye muki omwana so kati ensonga zabiba nga ziwedde kiwano tetubagobye mu office era basigala babaki era babadde nga bajja wakati era mu butakanya obubaddewo era babadde bajja Suna badajja wano namba badajja wano yes so bajja ne bacheekingako ne twogerezganyamu nga baki ng'abantu kati bwe tubadde product ewedde ndikikoze eki era nga twakiteekamu amawulire kino nga kyakatandika n'okugazana tikwandibaddewo pozi nabadde baje tubawadde nti wakati mu butakanya abazadde temuyinza kweyogera biwanvu n'ovuma ono kino tebisaana kubanga omwana ajja kulaba erabye kira taata yavuma kino maama agira kino taata kyo kati obulamu bwabwe obuli private kuba nti kesi ebadde enzibu nti ebaddemu abantu bangi bwe alirako ebiwayi ate bonna abagirimu nga bamaanyi kusinga bwe musayizi ye kituufu gomanyi nga talina maanyi amaanyi agalina bewadde nki tuba nga ebadde nga teva muki era kati nga wewedde abangi bwe tebalina mirimu kyekoze abamu
Keso okugweno. Erinye mirimu gy'abantu bingi. Ate abalala ereseba n'obudde ng'oli yafuna ttiimu ye sayidi ye n'agamba nze nfane Nambwayo omwana aganze nfane Ssuuna awo kati balina okubanyandikide balina okufuna emirimu gy'okukola so nga eba ewedde eba ekoze eki eba ewedde so ensonga enkulu we ziri eziri mu ggwanga ensonga enkulu ziri nnyingi esobola okwogerako nyingi era ffe tujja kudda ne Hajji nga tubalaga mataka enkuba etonnye betaaga kulima betaaga kusimba lumonde betaaga kusimba kasooli abantu baffe bamanyi alina omuzadde we ali mu kyalo yeetaaga okuba nga mutegeeza nti simba eki mwezi esente z'ensigo asimbe kasooli asimbe muwogo bw'oba olina emmere alina emmere teyepankirwako so kati abantu bye balina okutandika owulira osomesa abantu ezo tukyuse kati ku bwongo tubuzze ku birala awo ebikulakwanya eggwanga osinga ki bino bye tubaddemu kikulu nnyo ekyo kati mulage abantu be bakubye ekibooko abantu be bamenye emigongo abanoonya eddembe lyabwe abone ne tubaga bibalaga ebyo ate lwaki temberaga namuno mubaddemu abanoonya eddembe lyabwe nakyo kibaddemu buli badde yeetaaga ddembe nga Hajji weetaaga eddembe Nambwa yali yeetaaga ne Ssuuna nga yeetaaga bye tutuuseeko tubasaba nti tukoze eki limaliriza Little Bird School Mixed Day and Boarding School isangibwa Nansana Kyebando Nsumbi bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi balina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuvira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsumbi. Peter Ali Moses, Marketing Manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers. C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Ssuuna afulumye musanyufu nnyo. tewali buzibu Ssanyu libadde lingi. tewali buzibu Ekitegeeza luyite yafuluma na kyapa leero afulumye nakyo nga kiri mu mannya ge mu mannya ge. gambe nga ebyami tubaddeko process yabadde erina okusooka okukolebwa ate erina okugobererwa obutiribiri erina okukolebwa era twagikoze twagimaze era ntukibeera nakisayiningira nti akitutte Kirungi nnyo. namba nasayininga ekiki naye akikoze eki akitutte Ne Nambwa alina ekyapa mu mannya ge. akiri kyapa mu mannya ge Nakisoma ne mmeri Nambwayo. ojja munoonyaako ajja kubuulira Ku myaka gy'egyo. ojja munoonyaako ojja munoonyaako ajja kikulaga nga kiri mu mannya ge Hajji abaana ab'obuwala batandise okubeera n'ebyapa mu mannya gaabwe. but si bangi Kirabika kiri nnyo common. si bangi naye nga mwebali ababirina Ababiina. mwebali naye nga si bangi Naye ng'omwana omuwala ali eyo atulaba asobola okufuna ekyapa mu mannya ge. asobola okubeera nakyo akirina Kibalemererwawa Hajji. kisinza ku golo zoli z'abayina Ebigendererwa biki? okuba nga oli sente zafunye agakunyera kawalagi agagenda ku biiki agenda ku pate ayagala kunywera mu kirabu katuyinza kugenda mu kirabu mande bumande novana sawindi zigulata osobola Oba ospendinga. nosobola okwerekerezaamu ebimu okulekerezaamu ebimu werekereza olina okufuna kyosinga okwagala so olina okwagala byoyagala nebyandikugasiza biki kyosobosa zinakugasa mu maaso ogiba nga olina nibyo oyagala kino oyagala kino nga kyoyagala sigina okugasa mu maaso so banyo gikyusa nti n'omwana omuwala agana basobola n'ekyapa ate mu mannya ge yes kisoboka bulungi nnyo yes Abawala muwulidde enviiri bambala za bbeeyi, engoye za bbeeyi, ennyumba bapangisa za apaatimenti.
Ati n'omanya nti oli n'owaba apangisa kalina ne kasita oliwa nti apangisa oli nga alina roomu ze 2 nga naye nga zize roomu ze 2 abeera wala nnyo koyo apangisa ne oba osula ko kalina okujjawo ng'opangisa nga naye endala ate ezizo ngulika apangisa naye nga talina eziza ate neza apangisa naye nga ayagala kwampangisa ziyo ajjemu ssente nnyingi naye ng'oli nga talina nnyumba yiye naye nga apangisa milioni 5 buli mwezi era aba asigala mupangisa tenant asigala tenant oba wa milioni 2 oba wa mitwalo 10 muna buli baki osigala oli mupangisa kati agusa kuza kulowooza nnyo gaye kati kumva nti mupangisa pejo kye twajja okujjawo before tuna kujja business eno bali babiti bitakwali bintu bizibu nnyo bawuze byetaka byaba engineer byaba professor byaba doctor byaba lawyer ntiga nti mutakali ne tusojifura lyo muntu wa bulijjo tusomesa abantu tusomesa for over 10 years tusomesa abantu cyaba tufana kitya okyabira wa kituufu yesi tubasomesa bamanyi era abasinga bakwata ne abamu ira tebakwata. In fact Haji kankwebalize wano siwulirangako kesi ya nti ekyapa kyabadde kya bufere ettaka lya bufere mu ofiisi yeno kuba nababadde balina obutakkaanya kyabadde nti balina kyapa kifu bibadde birala kyapa ekiramu bafuna butakkaanya ki era obubakanya obubedo tedi muntu gwe twaguza ttaka mu myaka gye 15 tunazo business bwetawadde kyapa ki nga kiramu tetulinawo kyapa kifu. Haji bali abatunda ebifu je bali njogera ku kyafu tetuna kutadukuza kyapa nga sikitofu era singa babaddeyo kukeshe badde mu diwa badde olaba nga bangi nange toli tuvana bagule kuba mali paka ku mali tuko Collins the road address wechi bojo office weri ondo tuvaawo office nzigule ojabuze amaga house second floor nje tusanga osobezeri so butuguze tetutunda ttaka nga tuyina kyapa mu manya gaffe bottom line transfer ziva mu Kamoga property consultant tetutunda ttaka ngoyite tumuwe kyapa okay so tuwekaza tetutunda kyapa kitumwa kijja kubanga kichafu so bambe abatunda nga tebena byapa yajja kugeza abantu ewa mungu abagamba nti batunda ttaka newa mugamba nti bunda plot number gyotunda nga kuvuma nga bilala nnyo boza wajja bakuvuma talina kyapa ojajikaba nti teriyo tutunda kyapa na kimu na kiri mu manyaga meaning tuba kuteeza takandi banga tulina bizibu tuguza ki ekyapa ekiramu ekyapa wekiri na kiramu eriyo abategedde nti ebyapa bimulina biramu nga yali etaza okufuna ekyapa mu Kamoga property consultant naye nga bino ebya namba Suna Ben abadde awulira property sima ekyapa kya milioni 5 namba yafunye kya 5 nga amanyi otunda bya bbeeyi yokka okyalinamu ku byebbeeyi ya wansi ebbeeyi ya wansi mu ebiri bibira musende milioni 15 milioni 15 utafune kyapa abaso chifuna nede ndwa atande tulina aje onkoze eche nda nyokubuli amazima mukamwana kyoga nti no watano badde mubuuliza ati abem cyapa cha mitwa isiwe kibanja isiwe bitwara 5 nsanvu ofeko 12 enabyo biwulira Haji ndimanyi bulungi ebiri je byantu babikola ati twageza kwewala omugoteko mugoteko njo muntu aguze ttaka tulina ko itukayo aguze ttaka ngekubo erya futi abiri alaba nayo plot number era bagamba mu abatunde byapa mono nettaka futi abiri kubibiri no wabinga abantu bayite mbuyisi nero aga asale muki poloti oya awaki atambuzirige tuka jagenda naye nga atunze wali poloti atunze mukatu twewala mugoteko bati batu bafuna kyapa nga kina makuru agali ku standard. Okay, enjawulo y'ekyapa. Enjawulo y'ekyapa. In fact Haji tubulye ku njawulo ebeera mu kyapa gwo kuba nti byewesibako n'ova ku ndagaano. Ekyapa kipapula onozo wategera ekyapa osobola kutegera ekyapa kiki. Ekyapa kipapula ekiraga obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka. Obwannannyini obwenkomeredde onooteka kigambo obwenkomeredde obusembayo lino ttaka lyange ng'olina ekyapa mu ngalo
oli agamba ettaka lyange nga talina kyapa talina ttaka aba akulimba siriryo. So ekyapa kipapula ekiraga obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka era amannya agabeerako ye nannyini ttaka eryo. nga tolina kugula gukola saaki wano and office gwesoma woba wa ssente zo gwetasoma tomuwa ssente zo. Kitegeeza ettaka ly'ekyapa lirungi okugula. Lye lisinga ligulika. Gambye lye lisinga ne bwolirekawo emyaka 3 ojja disangawo as long as nga gwoli ku kyapa. Naye ekibanja kuterekawo otakisangawo myaka 3. Ndagano baziyiye emisana naye ekyapa kizibu. Kyapa kizibu tosobola. Nti gwe weyita mu mitendera emituufu yes. N'omanya engeri gye bakigulamu saaki n'ebirala w'okifuna oba ofunye. Kyekirega obwannannyini obwenkomeredde ku ttaka era bwe mba mukaana w'ekyapa n'ow'ekibanja w'ekyapa aba alina upper hand. Ekiseera kyekikola ebbeeyi kuba oba otwalira ddala. Ne baba bayisawo oluguudo gavumenti esasula abantu ssente alina ekyapa bamuwasereza njawuloko osinga ate n'ow'ekibanja. Baba ne evaluation ya njawulo alina ekyapa afuna ndala afuna naye aba nti abantu tebafuna mukisa kusomesebwa tebamanyi tube tubasomese embeera eyo over 10 years tubawa information eyo kubwereere information gye tubawa ate nga ffe tusomye ogenda mu ssomero n'ogisoma n'ogiyiga n'ogatako experience n'obawanga kyoba kyekyo. Yes, so kati abantu bafuna kiri ku table kiri ku mmeeza. Yes. So ku miliyoni 15 ng'ofuna obwannannyini ku ttaka ebyapa weebiri 15 nga wogenda olinnya kisinzira w'okifuna gw'oyagala wonna mu ttaka tewali buwala ogamba nti ayiwala okusinziira wa okuvaawa gulawo osobola kitawa yaba ettaka likulikula ebbeeyi olumaho lewaliyongerako ssente niwolaga nti otereke ssente ezo nga toguza ettaka onaloga nti otuuse z'oyagala okugula wano wali oyagala kugula emyaka 2 egiyise nga ssente wali oyagala kugulawo tezikyagulawo nga walinye ate nga weyongera ewalala ate era ng'oddamu ekyo kiremeza abantu mu bupangisa kyekyo agala kugula mu kifo ekyo kiri developed takisobola kuŋŋanya ssente nga zifuna ebizibu mwaka gwa guggwako ate omulala alina myaka 6, 7, 10 so kati alina okugula ettaka wonna wosanga tuba ettaka nga ddungi kyapa wekiri gula ttaka lya kyapa ekyo kikulu nnyo okubanga obubaka mubufunye. Yes. Ekitegeeza bino ebyokugula nga tusinzira mu kibuga Kampala byaggwawo nga gye bakulabidde poloti oba weeri oba ettaka weeriri ng'ogamba okuva e Kampala paka ku ttaka wali distance nakyo kikompeyaringamu olaba gyebakugamba naye ng'ekikulu kyakugula kyakugula n'okugula ekituufu naye tukiga nti bw'ogamba nti nja kugula omwaka ogujja n'oyongezaayo byokumiriza nga toguze banja balina emirimu egirina ssente nnyingi nengabuuza ebyapa bye balina ajja kujja endagaano 10 neterina mu kyapa na kimu bawala bangi abyenkana nga nnambwe naye nga tolina kyapa na kimu bangi bo bangi so kati mwebali abaki era kuliko n'abamu abamuvuma tebamuvuma abamu obusungu nga bye babujja nga buvira ddala ku ggumba akawala kabatanda ekyapa amanya gaako tetyo katuka kitawanya oli. Yes, so ettaka tulifuna mu mirundi 3 tulifuna ng'oliguze essente zo tulifuna nga walikugabidde as a gift tulifuna ng'olisikidde yengeri gy'osobola okufuna mu ttaka ate yaffe tafuna ayi tutawaana n'ogattagattaawo kibisobola gambye giri 3 kirabo kusikira kugula osobola okufuna ettaka era walifuna mu mitende gye mituufu gyegyo buli omu era aba alifunye mu kukola transfer ya suuna esembyeyo ne Nambwayo abaddemu n'omukono yasayininga kubanga kyapa kibadde manya 2 kibadde manya gayo 2 ekyoza biri ebyali ku social media tesimanyanga bagenza okukebera emikono biki bikoze bitya gambye buli omu abadde ayogera byagala ku social media buli omu era waddembe okugula kyakwaki kyayagala naye nga amazima gasigala mazima. Omanyi kati tulina kirase z'abantu za njawulo nga tukola ebintu bino
kati betwa dressing abamu nga bo bamanya ebyapa wawuli anti namba yabaddeko n'omukono yamanya bumanya nti byonna ebadde mabega ebyogerwa bikyamu saato waliyo okunnyonnyola ennyo tolabde bakunyonnyola onyonnyola alugolo nyabu yona musawolo munyonnyola Pagare no kunnyonnyola ennyo kubaza bomala okungamba hayi butonnyonnyola bingi nti namba yabaddeko n'omuki n'omukono basadinga babiri era kitegeeza ebibaddewo emabega wali bibadde bituufu buli omu abadde ne right ku property ekituufu kyekyo tekiko kuwananya tekiriko kuwananya kibadde kyekyo era nekisalibwawo kati buli omu n'abanga abudde gyabo ate era bonna ne basayininga era ne basayininga kuba kino sayingwa bombi ne basayininga kibe emanyaga emanya Ssuuna B n'Ennambwayo kibe emanya Ssuuna yekka bombi ne sayininga ba bombi badde ba owner of the property. Yes. Kati nakano katuyambeko Nnambwayo gyalaga Ssuuna B asigala inayo akakwate tayina wa Nnambwayo nga ye wabula ekyasobola kitakanyako nti ajja mukwasizaako mu kuzimba ekyo mwakikanyako ajja muyambako mu kuki mu kuzimba kubanga wali ajja okubeera omwana we omwana alina okufuna waana akuliza omwana nenga si kyampaka ne wana bagenze tewali ajja mugobayo nenga ettaka lyani Nnambwayo n'ebiriko byonna yes bino nti agenzeeyo ebyo byabwe si byaffe ffe wano si divorce center nti bazze kati bawudde nedda tiwaliwo obulamu bulala obulina okutambula ate kituufu bingi bigenda mu maaso mulamu bwabwe bino bitali mu mawulire okitegedde oba kitegedde bulungi bingi bigenda mu maaso mu bulamu bwabwe bitali mu mawulire Nnambwayo omuwadde entanda ki mu by'okuzimba bangamba bizibu kuzimba si kwangu naye nga ettaka lisinga okubeera ezizibu okufuna buli omu asobola okuzimba bakasoboka seminti twalesa kitundu oba okafunye mukaka omusenyu 15 oba elfu tafaali singi 5 oba kisegedde omuzimbi poota wagumu kitundu fundi azimba owesa kitundu ezo mmeka ate ezo sente ezo olasobola zikwata naziwaayo bazisobola ate nga akamotoka k'omusenyu kazimba lunaku lumu nospeedi kwazimbye etegeeza afunayo emitwalo gye 10 olunaku asobola okuzimba ennyumba so gizimba okuzimba kitegeeza kisoboka nga weetegeeza kyangu ekisinga okuba ekizibu kufuna wozimba era kibonyabonya abantu e Kampala kyebageza mu ttawuni kufuna ebanaafaki bafuna obwati asobola okubawo ekibaawo naye mpola nali musanga awo tobangayo abantu abayingira ennyumba nga tezinakugwa bangi nakolaki nayingira atasereka nga akolaki kubanga waserese atayingira ennyumba terajja mumugoba so gwediye wayingirira so kati ebyokugaa nti sente zisinga okuba ennyingi ziba mu kugula ttaka abasinga okulemererwa nga talina ki talina ttaka wanaazimba ebyokuzimba kyanguwa wafunyeyo ngaateekayo wafunye emitwalo 3 ngaateekayo wafunye emitwalo kadde ngaateekayo naye wali kiyinza okukuzibwalira yes kikolo nnyo ekyo kale Haji tugenda kukoma wano olwaleero just twongera okutegeeza abantu nti offisi ya Kamoga Property Consultant nzigule wano Erubowa Kamoga House mujje mufune ettaka oba olifunye nga ttaka liryo si byasimala ndagaano simala kabanja okafunye wano nawali ttaka ate nga batugaye mu byapa yo we basala amakubo gaba magaze ba poloti namba ekyapa oyitawo tutesa amakubo ago nti ayinza okufuna obuzibu omuliro ne gukwata amayumba mukuda fire brigades enazikiza omuliro eneetuukayo singa ofunye ekizibu ekyo moke n'atuukayo kikulu ekyo tetuliwa budde ebyo tulina okuwa obudde oba okola master plan oba ofunye obuzibu moke n'ayitawo enazikiza omuliro kati olina okuba nga obiteekateeka gwoguza nga olina omupulaningira agenda otuuka bifo nga wakipulaninga dde yes so Kamoga Property Consultant bazimba n'amayumba no batunda mayumba
Tuna kuzimba mukyali mu tugula mataka mugula ne mutunda mutunda ttaka ery'ekyapa. Yes, basically kitukola. Tuuse ebyapa, tukola transfers, goba ku mpapula eby'ekyapa kutuusa ekyapa kibamanyaga mugenzi, goba ku mpapula ezo tukuyambako. Tukuwa n'amagezi ag'ekikugu mu nsonga z'ettaka. Kubanga twogerako tuzibaddemu ebbanga ddene. Ate ng'ebbanga eryo lye tubaddemu tuba tufuna ensonga za ttaka zokka. Tetukola mirimu mirala gyonna, tukola ttaka lyokka. Te olunaku luziba ne lukya nga sikutte ku kyapa. Okujjawo ku yidi. Otakikwatako? Ku yidi siba ku office. Olwo tokola. Naye zisigadde zonna okwata ku kyapa. Nga lukedde nga ndi mu Uganda wano. Twali lunaku luyinza okugiba nga sikutteeko. Okwata ku kyapa. Amina sio kati yao. Musemberera abasajja bakwata ku kyapa nga ffe tubasemberedde. Naffe tukwate ku byapa. Mashaallah. Byo wadde walanga sikulengera. Ngo nengereri wabbali. Ngamba kyano wagitunda. Ngoma kyano nagitunda. Kyano wagitunda. Hagitunda. Kyano ya fefena. Era haji sima. Banaganda bakiwulire nti ogenda kubeera wonyosomese. Wendi. Yafuna ng'obudojje. Tujje mu office wano tujje n'omulamu osomese information kutaka kubanga weeri nyingi nnyo. Ate nga abantu beetaaga okumanya. Tuli mu nsi ey'obutamanya. Ne mu field wabeerayo okugenda tugende. Sewe tuli wano sewe mukama wange. Abantu tuli waggule sewe mukama wange. Office nzigule nze ndi wabbalabira bintu birungi. Mashaallah. Yes, so ne wa haji tutuuse. Amina. Era tulina omukisa gw'amaanyi okuba nti mugenda kuba mumanya ebintu eby'enjawulo ku mataka. Ne wali ku screen ndoza zizimu ku estates. Kutaka. Ettaka neziba ika 10 neziba ika 50. Tegabira mataka. Sigala ttaka. Taka. So mataka uno gwe nziri mu Luganda oza mataka. Mpozi liba taka. Tuddamu kuyogera ebyo ndi mataka. Mataka. Eba sobi. Omanyi ne kyatolona mu ekyo mataka. Ndoza ploti uno ploti. Taka. Taka liba taka. So ettaka ndiraba wali ku screen erya buli kika ery'ebbeeyi yonna mu bifo byonna Kamoga Property Consultant. Yes. Email yammwe ye Kamoga. Kamoga. Yes. Kamoga. Yes. co.ug. Yes. Enamba z'essimu waliwo eya +256 700 171 673. Ne wabeerawo eya +256 775 500 700. Yes. Obeera omaze okuba ng'otuuka mu offices za Kamoga. Nobeera ng'ate otambula n'ekyo ekituufu mu nsonga z'ettaka. Ate mummanyi nti nze olw'embeera be bantu abatuufu. Amina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.